enja kusaba muganda wange tewerabira ku subscribinga ku likinga atera ku sharinga osobola no commenting okusizira ku video nga obokoze ki nga woba ogirabye natera nyiga ka notification bell ojja kubanga ofuna video zaffe ezenjawulo ze tuba tutaddeyo gwe kasonyiga ka notification bell ako buli video yaffe empya ojja kubanga osobola okubanga okola ki ng'ogiraba natera gwe wenna nga wandetaza okubanga olanga naffe aba Grosh TV tunoonyeeko kanamba k'essimu kano 0750 nkudiramu akanamba 0750 gwe wenna nga wandetaza okubanga business yo ogikuba abantu mu maaso gwe tunoonyeeko obonanyola akanamba k'essimu ako ffe aba Grosh TV tujja kubanga asobola okukola ki okukwasaganya osobola okubanga business yo ogikuba abantu maki mu maaso gwe tunoonyeeko obonanyola akasimu ako tujja kubanga tukola ki tukukwasaganya. When Sis falls sick, who has been paying Sith's bills? So what is your friend saying? Bruno, twogera mazima. Vanessa, did you Seth okulwala kwe Bruno, soko ulirize. Seth okulwala kwe Seth talya, tanywa, tayambala. Kakubuzeeko. Ono omusajja mubuuze nakaje emirundi meka ewo Alton nekugamba ku luno sina sente mbuuliza omulenzi ombuuliza Bruno. Have I ever been disrespectful to him? I have never asked Alton to ask money from you. He knows that. He knows. Bruno silika mama ngayogera nawe. Ono si Vanessa oyogera ne mama Vanessa. Mukadde. Wanji. Anyway, nze simanyi eno. Bano basazeewo bisubitira mu media, but it's okay. Essaawa eno tekyabadde kirungi kye baakoze. Ate but I know that someone there is recording. Listen, chenja kugamba mukadde. Sebo yogera. Nfubye okugezaako okutuukirira omwana okumuyamba oba sifubyemu. Wagezaako n'oyamba ku mwana ono n'owa ne Vanessa ssente okulaba nti akola. Naye ate ssente bwe zaafa ate ekintu wakitwala wala. Omwana n'omulaga nti nno tokyasobola kumuyamba mu kintu kyonna. Buli ebyo ebintu obiraba bibaawo Bruno. Omuntu oyinza omuwa ssente ne zifa. Ate terufuuka lutalo. Omwana ono mubeere nga muyamba omwana ono muwo Bruno. Mami, namugamba ekintu kimu ne mugamba omwana nze kuba twali magana communicating naye ne mugamba tamanyi kye tugenda okukola kankukwasa omuntu ansinga obukulu ali understanding ate naye naama ate naye tali understanding okusinziira ku bintu bye nasembayo okuwulira kubanga nze siri muntu wa ntalo saagala bintu bya ntalo era y'ensonga lwaki Vanessa okubeera bamufunyisa olubuto nze sikulumbangako okitegeera nate nga nakitegeera era obadde ng'ojja n'okoma wali kalina n'olaba omwana wo ng'omuzadde omuguwa eddalu n'alibadde nga nzija wali n'enkulumba naye nabireka n'embima amazzi. Nze ekintu kyenjagala kiri kimu Bruno obeere nga taata eri omwana ono kuba bw'otunira omwana ono ne Briella tewali njawulo okitegeera. Nze kyenjagala kiri kimu bw'omuba musazeewo kyamusaayi akkirize bakole eddiini tagaanangako kubanga n'ekyo ekintu yakyogerako emabega tagaanangako. Dokita mukwano gwe gw'abeera naye gwalaba buli kanaku nange gweyeesiga naye alowooza nti asobola otampanyanga ne results. Ekyo kati tukiveeko Bruno. Nze kyenjagala kiri kimu omwana results bwe ziba zivuddeyo nga seefi ddala mwana wo gwe wenna nga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula embaga amazaalibwa baby shower kuhinjira n'ebirala bingi nkwanjulira Grosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okwata video era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Grosh TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 283 tweyunire oleme kwejjusa.